mulekerawo okugenda ng'okuziika n'otwala funeral service ne baziika taatawo mu ttayiro ng'abadde asula mu nfuufu. Wangi kiŋŋambira akuliranye nti mulekerawo ogenda ng'okuziika ne baziika taatawo mu tiles. Oleese kampuni eziika anti oleese baganda bona emikwano gy'ab'e Kampala bano betusanga mu kibuga oyagala batuuke ewaka balabe nti okuziika era kwabaddeko ebidongo mwayambadde ne t-shirt enkubire ddala order of gundi wano ebyo bye muteeka mu katabo by'okuziika byonna bamuziise bulungi. funeral service yamuziise musajja atambuza bigero olwaleero talina motoka emutambuza lyoke musibe nga muzuuza omulambo mu mmotoka. Kale sikugambye nti mugulire mmotoka muwa Kanyama alye. Kitaawo muwa Kanyama alye. Abataagala gabana n'abazadde bammwe nga 3 mu Desemba tojja Kanani. Ate kati Katonda agambye agenda kuwa dabo naye akuwa dabo yakinga bazadde bo tobaagala. Naye era ngolowooza nti Katonda talina nkolagana na bazadde bo ng'akyabakuumye. Goyimuse emikono omugambe Mukama, I pray manti mwayiga Oluzungu, I'm seeking for double restoration. Nga muzadde eryaga ni Mukama omwana wuuyo ali Kampala muswaswangule bali mu nkwakyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. Gwe ne bw'oba osaba kitono naye omuzadde akuse buli kyayogera kikwata. Buli kyayogera kikwata. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Omuzadde akuse. Abamu mwina abazadde nzemba amanyi kubanga guno omulimu Mukama agumpadde bazibu. Ne bw'omutwalira ebintu tasiima bimutwalire ali waggulu ajja kusiima nti gwe owulidde enjiri n'okola ky'oteekeddwa okukola. Ngambye eki abamu mwina abazadde bazibu ne kati kusolo tikwebali era bamanyi ogenda kuleeta era olibireeta nga agamba olw'obujingo tabakwogera obadde togenda kuleeta. Gwe tonyegawo kigambaawo kwebali kusolo ti eno leediyo ne TV byaggwanga n'okusinga bw'olowooza kwebali. Era kati abazadde bagani baasi oyo agira asumba abaana baffe kubanga balyako naffe ne tulyako. Vision buku y'ekigifuula ey'amaanyi ng'otegedde nti taata wa ayina ekizibaawo ayina ekooti gye wamuweereza ku Christmas yajambala ogamba Mukama mpadde abo restoration mu nnyumba ya kitange eyimusanze akuyimusenga kitaawa yambala saati ziyulisei. Kitaawa yambala ekanzu eringa gye bayubuluzaamu ne baddamu ne bagimuwa. Abalala tebalina na kye bambala. Ayambala ekipale ekimpi n'akibikira mu kanzu. Ali awo omusajja wattu oli eno osiba bulevu. Abaana bali kuno basiba obulevu bannange. Omuntu agenda mu saluni n'amalayo essaawa ne bakomola ekirevu ne bakiteekako ne fuutirula. Nga kitaawa ali eyo talina kamwano. Amameka abamanyi akamwano. Wanika omukono oba omanyi akamwano. Atakamanyi wanika tukulabe. Bakwogera batya mu Luzungu mwe muyina Oluzungu olungi. Akasala ebirevu bakayita batya? Sheva. Bameka abamanyi sheva. Kitaawo taagala saluni agala sheva. Nino oba n'ekitaawo ng'ali ku kyalo bamugamba yali abaana nga oli mu kibuga olya chips ne chicken. Wangi taata anaatera okuva mu nsi muyamba anyirire muyamba awuteeka supu. Maama anaatera okuva mu nsi muyamba anyirire muyamba awuteeka supu. Kwata omuyigo ogutwalire bazadde bo. Duka mangu gende Bugerere gende Luweero gende Kamuli gende Busoga gende Mbale gende Tororo gende Maruwa gende Gulu gende Kasese gende Fort Portal gende Kabale Kisoro Mbalala gende Kochi gende Rakai gende Kyotera eggwanga lino lyonna abazadde ne bw'osanga nga yakuze enva ssente zimuddize
mugambe muzeeyi ku luno neeyamye nzengula mukwase cash mugulire ebintu leeta enva leeta sukaali leeta buto sukaali alwaza mwe ba ku Kampala eri waffe sukaali abantu bamwetaaga muli eno muli mu kyejo funa kasukaali akawera gomanyi kye kitegeeza okwate kutiya za sukaali 2 kira 5 noziteera abakadde waka nobateerawo omuceere ffe tugukozanga nva ompenva nezisigalawo mala kukoza muceere gwange etooke ndikoza mu muceere mulekere kutiya 2 londo omuceere omulungi siguno gulinga akawunga yawula akawunga ku muceere muzaddewo musanyuse ojosabe mu 31st nga 3 mu December Mukama mugambe mpa obuwangazi nga n'abo beyasooka okuwa obuwangazi obakoze bulungi kembabulire kino mmalirize omuzadde buli lw'omu disappointing omanyi kyagamba kasita naye azadde eyo statement ogijjanga mukama k'abazadde bo ngambira neba statement gyateetaaga mukama k'abazadde be kasita naye akoze eki kitegeeza mugenda kubeera n'ebizibu ebitakoma kubanga bw'abanga akyogera ekyo continuously abaana bo ne bw'oli batwala mu international school bajja kubonyabonya bakusasula ebyajjajja yagamba kasita naawe okola ki ozaala kale beera kuno weepyule byambala ebiviiri by'abazungu weezigule sibako enjala tambula ng'okikinadde naye nga ye zaalina ze ziri ezasooka talina bubeezikirita ddayooko mu kyalo otuule ewaka bw'oboge mwabagenda mu kyalo twala omuyiggo ate bw'otwala omuyiggo kimanye baakulera kati naawe babeererewo okwo naawe kwatako ku bigere bya nnyoka ebiddugala naye muweemuka amasaagi enjala gw'oba ozisala beerawo mugenda ne mukyala ne weebuuza n'ekyewakyala ennaku zonna z'omazeeyo nga bw'ozigatta towezaamu ssaawa 5 z'obadde waka olinga embwa gwe yakomba mu bigere n'omala essande 3 mu kyalo nga towezaamu ssaawa 5 z'obadde waka muzadde n'agamba yajja naye era simulabanga wangi yajja naye era sikolanga ki simulabanga beerayo talina waataakukwata omuzadde oyo ebyo ebigere birimu enkyakya bikwate naawe binyigenyige kwata ekikongoliro oba ekintu ekirala kuuta enkyakya ziveemu mu bigere ebyo ebikadde enviiri zisale mugende ne bufayira obw'enjala musale enjala naye awulire bw'okuuta kafayiro akasaayi bwe katandika okutambula atandika yeka okutegulula omukisa mwana wange okutte mu bigere Katonda akuwa omukisa mwana wange omaze okunyonyogira n'empulira ng'omusaayi gutambula emirimu gyo gitambule omukisa teguva wala olaba gw'ogabira tiipu nga si yakuzaala akuwa omukisa omala ogula ebintu bw'ogula ogulanga kasitoma wa bulijjo n'agamba thank you bw'okwata mu nsawo n'ojjayo ak'ebiri teba thank you God bless you kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi omwaka ogujja tulina okufuna ddabo for a purpose
double restoration. Abazadde ekitiibwa mubambaze. Nalaba kamemesi ku social media nakatika kyaliko katambula. Abazadde babiri abataasoma balabirira abaana 8 ne babakuza ate nga babasomesezza. Abaana 8 abasoma tebasobola kulabirira bazadde babiri. Yes, n'abamu balinda bulinzi baffe batundewo. Kati nsooka mbuulize ne bawo ndikozi babazaala bameka ewammwe. Ate omubuuza gwe mwe babazaala bameka. Olinzaani. Omanya abaana abangi nabo balungi ate erudda babi. Buli omu agamba gundi anaamuwa. Kati awulidde enjiri eno. Wuliriza ekibaddewo ng'enjiri etandika. Gwe baatuma yayasaamirira. Atabiwulidde nako n'apanga ne nnyina. Omukisa ne bagulyawo. Enjiri yange ekomyawo genda oliyewo omukisa. Leeta amafuta gano nga bateekeko ebimu byetaaga nyongereko amafuta basobole obikola. Yimuka ku bigere ebyo. Kati buli omu awulira sibubuze kuba abamu kasente oyagala kalya weekolinga yegwe yezaala. Mu ngeri y'emu n'abalala bwe balya birthday nga Yesu tebamwagala. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata CV yo, kwata flash okuli ebintu byo, kwata ecupa y'amafuta, kwata vision book yo, biwanike waggulu mu linnya lya Yesu. Lwaki tosimbudde ku bigere n'ovaawo awo? Simbula buli atudde vaawo. Janguka eno maaso otambulireko maaso g'ekituuti. Weetoolole Kanani teekaawo amafuta. Weetoolole Kanani. Weetoololeko ono maaso g'ekituuti. Weetoololeko wali. Simbula nga weebaza Katonda kubanga owulidde ebigambo bino. Oli namukisa okubanga obiwulira. Tewasigala waatudde. Mukama akuyambye osobola okuyimirira abalala babagolodde. Kale imusse ebintu by'otambula ng'omusaba Mukama akuwa ekisa. Mugambe enjiri gye mpulidde si nnyangu, abamu wayomba ne bazadde bo. Akati ke kaseera eby'oluyombo lwammwe obiteeke ebbali ate obasonyiwe nabo bakusonyiwe obulamu bugende mu maaso nga bulimu omukisa gwa Katonda. Saba mukisa gwa Mukama gwokka. Akuwe omukisa mu nnyumba ya kitaawo. Akuwe Mukama omukisa mu luzaalo lwa maama wo. Akuwe Mukama omukisa okutuuka nga naye taata omuzimbidde enju enaamuweesa ekitiibwa. Si kumuziika mu tayiruzi naye ng'asula mu nfuufu. Saba Katonda akugabirire. Essaala egenda kuba eddakiika 10. Sika buli mukisa olw'okugabana ne famire yo. Saba buli mukisa olw'okugabana n'ab'ennyumba yo. Sika buli mukisa olw'okugabana ne famire yo. Nsaba Katonda akugabirire. Obudde buno nga bukedde maama osooka omuweereze mobile money. Taata osooka omuweereze mobile money. Engoye ozigula oziweereze. Otuuke maaso g'omuzadde ofukamire. Omwegalire aliye naawe Kanyama k'osobodde okumuleetera. Saba Katonda mu muyiggo ogwo okwase. Okwase mu muyiggo. Okwase ekigenda okukolera ne bazadde bo. Saba Katonda naawe mu muyiggo ogwo okwase. Mbasabira okukwasa mu linnya lya Yesu. Mande Mukama akuyambe emitego gy'otega gikwase. Tuesday Mukama akuyambe emitego gy'otega gikwase. Wednesday Mukama akuyambe emitego gy'otega gikwase. Thursday Mukama akuyambe emitego gy'otega gikwase. Otyo Friday
Mukama akuyambe emitego gy'otega gikwase. Katonda abamu abampeera ekingi nti bw'onooba oyogera ne bazadde bo obeerenga ne pulaani y'ennyumba empya gy'ogenda obazimbira ogisabuukulula. Essanyu lyabwe libenga liva munda, bakuwa omukisa omukwafu. Yemussa ebintu by'osaba mukisa mwereere. Yemussa ebintu by'osika mukisa mwereere. Otyo kutegeeza gwe kobenga olina omuzadde nga mugagga ayagala ekintu ekiva mu ngalo z'omwana we. By the way, omuzadde abeera muzadde taliko nti mugagga oba mwavu. Aba muzadde omulabira mu kiti kya buzadde, si kya bugagga oba kya bwavu. That small gift can open doors forever. Saba Katonda akugabirire. Abamwogera kikola nga gwe gusooka. Abalala tokola nakukola mirimu giri awo. Abalala oli student wa savinga, ezo z'obadde osavinga. Surprise your dad and your mom. You need the blessings from your parents. You need the blessings from your parents. You need the blessings. The blessings that Jacob took. They are the basis that brought the nation called Israel. The blessings that Jacob grabbed in the delay of Esau, they brought a nation called Israel. Katonda akukolemu eggwanga ery'amaanyi. Sika omukisa, tambula ng'osika omukisa. Yimusa ebintu bye n'emikono gyo waggulu ng'otambula, saba Mukama akuwa amafuta ag'okukola eby'amagezi. Tambula ng'osaba Mukama akuwa amafuta ag'okukola eby'amagezi. Otyo, the anointing to do exploits. Akuwa amafuta ag'okukola eby'amaanyi. Akuwa amafuta Mukama obalibwe mu baana abagezi. Naawe ow'emyaka 5, 6, 7 nga abazadde we bali oba 8, you still need the blessings of your parents. Katonda akuwa amafuta ag'okukola eby'amagezi. Akuwa amafuta ag'okutandika ekirowoozo n'okiteeka mu nkola. Akuwa amafuta ag'okutandika ebintu ate n'obimaliriza. Sika omukisa ova buli nsonda gukimeko. Tambula ng'ogukimako buli sayidi. Tambula ng'ogukimako buli ludda. Tewabaawo omukisa gusigalira, gutwale kuba kati olina n'ensonga. Tewabaawo omukisa gusigalira, gutwale kuba kati olina n'ensonga. Otyo oluyimba lugambe tetwabala bubi. Tetwabala bubi okukkiriza Katonda. Tetwabala bubi. There was no miscalculation okubanga twagoberera Katonda.
twagobera omwana wa Katonda ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Baako ebintu by'otambula ng'olangirira ng'ogamba ku Sande nkomawo nga mbifunye Mukama, ku Sande nkomyawo nga kino nkifunye Mukama, ku Sande nkomawo nga kino nkirina Mukama, ku Sande tambula ng'olangira ebyamagero by'ennaku 7. Langirira ebyamagero by'ennaku 7. Siko omukisa ogw'ennaku 7 zino. Siko omukisa ogw'ennaku 7 zino. Era Mukama mugambe mukisa guno ogw'ennaku 7 n'abazadde bo bagenda kulyamu ekintu. Mukisa guno ogw'ennaku 7 n'abazadde bo bagenda kulyamu ekintu. Bagenda kwambalamu engoye engato. Bagenda nabo okusanyukira ku kyalo.